neziyayiza abantu abalala sekandi nekyesinza kubuusa maaso naye nyi kyensuubira nti ayogedde asobola okukikola ki okikonfaminga. Ennyimba nnyingi zetwayiyanga n'oluyiiya n'oluguza oli naye nga ne ssente zakuwaddemu si zeezo zitegeerekeka lwakuba nti byali biseera ebyo. Luyimba lwange luno nti mpamu 3,000 nno n'agikuwa. Luyimba lwange luno mpamu 7,000 oli n'afulumya alubamu nnamba ennyimba 6. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 oba ku note 786 note 165 93. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Weewaawo weebale gwe wenna atwekuumidde ku Lubalusewa TV. Nze Ajay Samuel okusobola okuba nga ate nkutuusako ensonga nga bwe zitambula. Mwebale mwenna abatugoberera ne musobola okuba nga ate mulaba biki bye tubaleetedde wano ku Lubalusewa TV. YouTube gye tuli subscribing o liking ate commenting. Comments zammwe tujja kuba nga tuziyitamu mpola mpola nga bwe tubabuuzabuuzaako tulabe nti mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nga ate mutugoberera kamala okulabako wano katono nnyo mpiseemuuko 2 3 kandabe waliwo programu eno ndabe abasobola okuba nga ate batugoberera tusobola okuba nga ensonga tuzitambuza bulungi. Bwengenda wano mu comment section story eno yabadde infantry commander bangi ababadde waliwo bayita mpigi full taata webale kutugoberera nnyo kulaba soft KS3 nawe otugoberera nnyo bale Adamu Anjeddeewo, thank you for following us. Mbalifu Mike nawe bali kubanga otugoberera tujja kuba tusoma mpola waliwo gwe bayita Nakazibwe Christine nawe bali kubanga ate otugoberera ku YouTube abo batugoberera bulungi nnyo ne ku TikTok tujja genda tusomako mpola abalala. Buli program gye tugenda okukola wano eno tujja kuba nga tubayitamu mpola nono ku lwaleero tukomyewo ate tusobola okuba nga ensonga tuzitambuza bulungi nnyo nnyini ddala. Nina omuntu wano atere nnyo okuba nga ate atugoberera naye baba erinnya lye kuliko products Balife NHKA Balife products taata webale kubanga otugoberera. Nam freestyle events nawe bale kubanga otugoberera katumawe ababuuzeeko atusobola okuba nga ensonga tuzitambuza bulungi nnyo. Buuza kuba tulaba ate ensonga tuyiza okuba nga tugitambuza. Abatulaba n'abatuwuliriza nsanyuse okubalabako olwaleero. Abaali bandabyeko nammwe abatandabangako. Amannya Matovu Abbas yali omuyimbi n'agwa. Teyagwa bugwi n'abivaako okwemba bakuvaako kuvaako kyekireetera omuyimbi okuva kuyimba biba bingi. Buvunaanyizibwa obuzibu abayimbi bazaala kasita muzaala muzozaala abaana nga 8 kyokka ate ng'okyayimbira 2 ogenda omaliriza nga tosobola bbala 2. Ekyo kya bulimba. Okuzaala kyanjawulo n'okulabirira kyanjawulo.
bangi bazadde ninga tebalabirira. Kituufu. Waba oliwo enjawulo wakati w'enkoko n'embaata. Obw'embaata bwe bwefaako. Obw'enkoko ye butakulira. Kituufu. Kati ekyo tokikulembezanga nnyo nti okuzaala nti buvunaanyizibwa busukka. Oba abazaala batalabirira. Nga tagulanga yadde ekitabo eky'ennusu 5 n'akiwa omwana. Naye bamubuuza olina abaana bameka nti 5. Abamu abaana babeerawo n'atuuka kubanga taata we amuyita anko. Lwaki? Lwa mirimu. Kityo. Ozukka 12. Gwe n'oyambala n'ogenda maama n'asigala waka n'omwana. Omwana oyo akulabako ddi ng'okomawo okeera nnyo ate okomawo. Oyaga nsibe wakati nga nnyina okukola nkuliriramu. Ensobi abazadde abamu gye bakola. Era ensonga lwaki olaba abakyala abamu beeyagala n'okweyagala n'asiga obukyayi eri omwana ne kitaawe. Nsobi ki gye mukola? Gwakeera n'okola okuwaata ssente n'ogamba maama w'abaana genda ogulire omwana engatto. Maama w'omwana n'agenda mu dduuka n'agulira omwana engatto ya $600. Alyoka amuga nti olabye nze nkugulidde engatto. Ssente yange ya kikazi nze mbonaabona mukole ki? Mubeerewo. Era ensonga lwaki abasajja abangi tebasomesa. Si kuba nti tebasomesa naye lwakulemwa kukozesa bwongo bwabwe ku nsonga efaanana bwetyo. Nti balwana omanya nti school fees yamuwaayo. Omuzadde omusajja ddi lwagendako ku ssomero alaba omwana we gy'asomera. Maama w'abaana gojja okgenda. Oba mukulu waabwe asoomusemu ali mu senior 6 ne ku vidiyo agenda. Gwe n'obeerawo nga taata tomanyiddwa. Byokola byonna teri abiwa kitiibwa. Embeera eyo nebeerawo bwetyo. So kati kiri ekyange eky'okuva mu kuyimba zaali ensonga neekusifu. Baga nti agatatya mukama waago gabikka ntembo. Ago gaalinga matu agataawuliranga Ssaabasajja baagasalangako. Balina okugasalamu. Tuvudde wala era kyebagamba gumuwulira amannya nti Busega temumanyi wa gye gaava. Ago bwabeerangawo Musega. Ebinyonyi ebyolaba bye bayita ensega. Mbimanyi ebibeera Kasasiro. Nga zibeera awo lye lyali eggumbiro lyazo. Nazikuno bwe wajeemeranga Ssaabasajja ng'ensega ezo Kabaka yazirundirangawo awo. Busega awo? Era nga zimusanyusa nnyo. Kati nga gwe bajja kujjawo era bwe yabuuzanga nti gabojja amasega ga Kabaka gabojja. Gwe boga nti gabojja nga bagatwaliranga gabojja. Niba Kabaka beddanga baali balimba. Ate si bedda. Bifaanaganira ddala n'olwaleero mwe tuli lwakuba nti ekintu kigenda kikyuka bukyusi. Gwe bwe weetekkoona olowooza nti kati oteredde kumba owese. Yinza okubeera ng'otambula n'oweetekkoona n'osigala ng'era okyakyami. Gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka kyekiseera okaze ku mmunye. Anti-YM Property Consultants ye kampuni yasalawo okugondeza mu nsonga eno. Kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano. Tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula. Tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka. Tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba. Ate gwe wa estate ekikyo twakutereeza dda. Tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereeza obulamu. Okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutudde. Tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika. Bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo. Tusange e Matugga ku Mabanda opposite ekizimbe kya Matugga shopping center awo wennyini nga ku LJ. Offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7666 128 838 oba noti 7
0754 YM Property Consultants. Ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekera okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekera okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ja kunsangawo wano tukuweereze. Akuba nti ekintu kigenda kikibuka bukyusi gwe bwete koona olowooza nti kati oteredde kumba owese. Yinza okuba eno ng'otambula n'owete koona n'osigala ng'era okyakyami. Oluwete koona oteerera butereezi kumbe emabega gy'ovudde gy'olese koona. Kati embeera ezifaanana bwe zityo zaaliwo kuva dda. Bwe zityo. Matovu wali muyimbi Esebo. Eyawummulako. Esebo. Embeera gye tuwulira kati mu mayimbi enkaayana gye bakaayanamu bwe tudde wa sekandi. Mukyala wa sekandi yavuddeyo n'agamba sekandi talina kyafunyeemu naye Kafeero yatwala oluyimba lwa sekandi owalumbezaaya n'atwala Kampala mu kooti muviya. Gwe ng'omuyimbi yaliwo ebiseera ebyo. Abantu bano kiki? Obutamanya nsonga nkulu. Mukyala wa Angel yalina emyaka emeka? Kimanyi naye ng'alabika asukkamu 5. Mukyala wa Angel? Angel yalina emyaka emeka? Angel sekandi. Naye taweza ng'enkaaga. Ng'agijjawo. Nange sinnagiweza Angel agiweze? Angel muto. Akyali mwana muto naawe. Angel yatandika okuyimba mu kibiina baakiyitanga Okulira nga kya Rosette Nakubulwa ng'avudde mu kibiina kye baayitanga Peking Festival ne Uganda Gita Singers. Peking? Ekyali ekyakasajja and Sons Festival Kasajja. Muyali n'avaamu n'akola ekibiina kye baakiyitanga Okulira. Angel. Rosette Nakubulwa. Rosette Nakubulwa. Talina bwamuyita. Bamuyitanga ssenga w'abaana. Talina bwamuyita kuba oli ye Nakubulwa ono ye sekandi. Byanjawulo. Ate nabwe n'addeko naye nga ngambo Nakubulwa. Nakubulwa yali amanyiganye n'ono Nabitaka. Nabitaka wajju, ndagire Nabitaka wajju. Naye oli Nakubulwa ewedda. Bwera gwe bayitanga nannyinizo. Ekyo kyannanyinizo kyakajja wano bano baguni bakireese ba Nantume. Waliwo ne kakwano kange ka Najjuuko. Bebazzi bayingizamu ebintu ebyo nga batandise okuwagala okugattagatta ebintu ebyo by'okuleeta basenga mu music. Naye Rosette Nakubulwa gwe nkugambye yali mu Peking Festival ne Uganda Gita Singers. Bw'ava mu Kasajja and Son Emporium n'akola ekibiina Okulira. Ekibiina Okulira kyalimu abayimbi bangi naye nga yeggwe mutwe. Aleeta omwana oyo sekandi nga mwana muto. Gwe nga oli mukulu? Kugenga mwana muto. Ng'ayambala empale nnyimpi. Ne batabaala baabo Singo bavuddeyo baabo sekandi awo nga talina luyimba. Yayimbayimbanga obuyimbayimba ng'era omuntu atandika. Oluvannyuma ekibiina ekyo Kafeero yamuyita. Kafeero bw'ayita na Rosette ne beegatta ne badda mu kibiina kimu kulabako Gita Singers. Nina tepu ze nalabangako ekigambo ekyo. Kati nga Rosette alina okujja n'omwana oyo Angel sekandi. Ne babeera bonna gurupu n'etambula. Ekyamazima sekandi alina omutwe ogweyiiya. Naye abantu kye batamanyi ffe n'aboogera obwogezi naddala abatali mu kaliba ya music. Beerabira nti olumu wabaawo endagaano eziba zikoleddwa wakati w'omuntu oli n'omuntu ono. Ekyamazima twatambuliranga mu mbeera ey'obwavu.
newe mwakoledde emmere ng'ebuukingwa babuukinga emmere waliwo omukyala n'abafumbira oyo n'abafumbira we musanze wooteri ne mulya mu wooteri babawandiika mannya ku lupapula buli amala okulya gwe batiikinga abayimbi baserebu baffe bye byaliwo amala okulya gwe batiikinga okiwulira babagambye ebijanjaalo temukwata ku nnyama anaalya ennyama yeeyongererako 5 yanze nja kwongerako 5 bampe ennyama ate bwonteerako enkoko nti awo yongerako 1,000 awo 1,000 lwange ndulina bampe ki enkoko Sekandi alina ennyimba zeyayiiya nnyingi ezizenga ye ne zeyayiiza abantu abalala Sekandi naye kyesinza kubuusa maaso naye nyi kyensuubira nti ayogedde asobola okukikola ki okikonfaminga ennyimba nnyingi zetwayiiyanga n'oluyiiya n'oluguza oli naye nga ne ssente zakuwaddemu si zeezo zitegeerekeka lwakuba nti byali biseera luyimba lwange luno nti mpamu 3,000 nno n'agikuwa luyimba lwange luno mpamu 7,000 oli n'afulumya alubamu nnamba ennyimba 6 n'agitwala mu studio yombu 15,000 kinene nnyo 3 ekitegeera kuba nze nakola oluyimba ekiri abayimbi nenkola musaana kweyonja nenkola situlinazaako zino zaani asaanidde okufa ne joint gundi music ez'abazira naye sinza kugaa nti mukama wange Kato yampa 3,000 mumpeke Kato yani Kato Sekandi yaliwo alibuwamba bamutanga mulongo Kato Sekandi Kase Music Recorders wamuwandiikira nga nziyiza zange ntutta alikodinze twakolanga endagaano ez'ekisiru kubanga oyagala olikodinge osanga nti nawe bw'onoofulumya abantu bajja kukutegeera tolina busobozi bugenda mu studio kusasula olinaga nti jangu kati ogwo omukisa Kato yagulina nnyo ogenda na nnyimba zo tuulanga wetudde wano enkoba ne zikaaba n'oyimba n'ovaayo enkya n'oziwulira ku leediyo mukola endagaano nga nnyimba aziguze 3,000 awo zifuka zize yazinako obuyinza bwabaawo ekizzeeko kyonna olina kgenda n'otuula naye kwanze neze nali njagala okuddamu nanga jjojje tulabe si musajja mubi lwakuba nti nkyabuliddwa enteekateeka ennungamu egenda nziddemu era oyagala kuddamu kuyimba omuyimbi tafa olwaleero bwe tuli tukyanyumirwa nnyo fire Bongole Lutaaya abapya bangi bazze bepampalise bakola music wa Christmas naye mbuuliraayo omulala atali fire yayimba ennyimba zakulungi mbuuliraayo oluyimba oluyinza okujja ne lumenyawo olwa fire olukwatagana ne Christmas bamisa kibayimbi Kyagulanyi ayimbi naye buli Christmas okumanya nti Christmas etuuse fire omuwulira atambula mu kibuga wonna ennaku zituuse okitegeera kati bingi ebyogerwa ku Sekandi nze mpakanya omuntu agamba nti kye yakola mukadde ako kyali kyekyo era kye yali ateekeddwa okukola kuwandiika n'afuna omukisa niye n'ayimba yezize ekyakwata Sekandi kyali kimu era kyekyakwata muganda wange Mulindwa Vumbi yajjira mu ddoboozi eririnaanye ery'omusajja omumanyi kati Sekandi yajjira mu ddoboozi ery'omusajja omumanyi ate omuki omugundivu tiyajjira mu ddoboozi lya Kafeero era oli bwawuliriza ennyimba atazimanyi asooka dduwa Kafeero
oluyimba olwanga lwa bakungubazi bino si byangu byakubagamba lweru ekitegeera tola ne mwanyiraze oli yakola nata buli ono mwanyiraze naye olaba nti lomoe kale awo waaliwo entegeeragana eyaabwe ey'ababiri mulimu ennyimba nga endio yaziiya oli naafulumya saawundi kikola era kakatono ke bategeeragana Prince tateekwa kubanga yakola ensobi. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Chirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow when they are God-fearing people. On to that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, we train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable. Very convenient. When children leave, they excel where they go. Because there are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Chirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka w'otuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo ebyokusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga ebyenjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. W'otuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matuga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku namba y'essimu 07 4 6 4 39
6 oba noti 772 639 39 The place, a home far away from home. Yababiri. Mulimu ennyimba nga enjo yaziya oli naafulumya sound. Kikola. Era akatono ke bategeeragana. Prince tateekwa kubanga yakola ensobi n'atakamuwa. Kituufu. Naye olw'okuba nti bwajjanga bwa musuluuju waliwo akantu akasobola okwanguyira. Oli ne bwagamba nti nkuguzizza ente. N'akwata ente ennamba n'agikuwa. Nti ente eno yammeka nti ya bukadde 2. Kankuweeko 3. Enkyo jja kima 2. Obukadde 3 buggwayo nga ddala gw'osobola oga nti nguze kapoloti wali. Tasobola. Kati yembeera abayimbi gye baatambulirangamu. Oli yamusuubizanga 5 n'agimuwate mu musoolesole. Ate nga gwe kennyini gw'obanja ogira ompaayo 3. Okitegeera. Muli mu safaari waliwo alabisa ayagala okudda ewa eka olinayo obuvunaanyizibwa. Kati olina okutuma nze nalina Sempewo alamu omuze mirembe nga tujja Mpalo ne Sempala kati wali mu matugaawo avuga special. Kufa abasatu ng'omu bw'abajja tumutikka ntuukirako ewange kuba waleseeyo omukyala ne Pasi wanga mwamalanga emyezi ng'ebiri nga mugenze. Masaka nnaku 3 mwena tebajja batalumu. Nemusaka ne bamasaka eyo ne mugiwogoloza. Ate nga mulimu atamala gateebwa. Batunula abakubi ba jazzi bali bameka. Ti group yonna erina abakubi ba jazzi 2. Kati gwe tofiirwa tolwala. Mamweno beera. Juga mumukubira abayimbi bonna. Obakubi ba besi bali bameka nti ate byamwe byalinga bya live. Omukubi wa besi ali omu oyo anadda ddi ewaabwe. Ani agenda okukuba? Era liwaga nti apalapalanyiza nti ngenda Kampala ate kwagenda nga dda si wakusulayo. Amaka gaffe agamu ne gagendera awo. Amaka gafanya? Kwanze maama weri yampereza kabaluwa nti munnange kasi kyaliyo oba njagala nsange ewasenga. Oyina omwana wo? Yagamba kiwulira mulesa awaka nze ndi Masaka. Yakuweza akabaluwa agamba nti si kyaliyo oba njagala nsanga wasenga ekikwayi. Ate abantu lwaki baddukiraganye ewasenga abakyala? Ati wana abakala batakyalina omugaso. Nze yamuleetawo omwezi ngumalako sirabise waka. Kituufu. Kale embeera n'etambula bwetyo. Ate ne gye twatambuliranga ne watatukola bubi. Kubanze naddako awaka ng'eyawaka mu butuufu sikyasobola girya. Nga lwaki? Omukkuto gwenze nagwo muyitire. Munaye nambuuza gye mbobezza bweti gwe atalya wabadde otya? Nga ndi ku bibajjagalo. Anti buli wolaga osanga babobezza. Ate egyo bayitiranga babowezanga. Ekisinga obungi mu Uganda wano ba mu nsi abantu bazaala ne bazaala abaana bawala. Walumu twaliko ne munywanyi wange Abudu Mulasa atoke n'okuyimba fwamu. Emugana ye muko ng'oyita Abudu Mulasa? Singa tukuteekaawo kibbaasi. Uganda nti buli asinga obulungi yaba ayingira mu bbaasi eyo. Okola otya? Ejjula naga ekyamazima eyinza obutajjula. Kunze ate lwaki? Nti oba wakateekamu bano 5 ow'omukaaga najja nga ate olina okusooka okujjayo bali bataddeyo. Ngekyeza nga ono mulungi nnyo okusinga. Ono ayingire ate oli afulume. Kuba obulungi bw'omukazi maze ngenze enkula nnyo ne ndyoka ntegeera obulungi bw'omukazi ki. Obulungi bw'omukazi ki? Fabula nabakugitegeera.
nango obulungi bw'omukazi olowooza kinene nnyo si bumyufu isinga tulaba bamyufu si kabina obulungi obulungi bw'omukazi kutegeera musajja mpisa obulungi tebunyiga ttooke omubi anyweza eddya omulungi ali kuli ataayaya mu kibuga omulungi ataayaya era ekyo abaana boola bakirowoozeeko nnyo fe abasajja kyetwagala ku bakazi okimanyi kutu kuwuliriza okutu kuno kyala wange ampulira amaka gajja kwagakola ki gawangaala mu mbeera y'obutonde bw'omuntu tuliwo okusobya kuba twasobya kuva ku luki ku lubereberye ensonyi bwe zeetimbaani adamu awa awo gye twatandikira okusobya tetugenda kulekayo okusobya kyeva olaba tuteerawo omwaganya ogw'okwenenyanga buli kadde n'okwebonereza kituufu kaakati omukyala alina okutu ayambibwa gwe omusajja alina engalo kituufu zitya omukwata bulungi kyakusiimako kyokka owe wange nkwata bulungi omwami wange nkwata bulungi ensobi nnyingi zikolebwa naye gwe olina okuba nti kino okiraba kyesonyiwe kiri okiraba kyesonyiwe omusajja abeera n'omukyala mu nnyumba oba omukyala abeera n'omusajja mu nnyumba nga basezi omwami afuluma ekiro n'asera omukyala afuuka ku buliri abakyala gye balinga bafuuka ku buliri n'abasajja ne bawayirizanga abaana baana bafuuka ku buliri mufaliso nga ndabanga ogw'abakulu guno tegeera naye obusezi kufuuka ku buliri bubbi egyo emize tegyawula maka kunywa mwenge mwami anywa nakumunga agangayidde omukyala nagira bugiza ati natereza wali nazikwata nazikuba mu bafu nazooza ekitabula amaka kiri eki omuze ogutasonyiyibwa muzeeki Adamu ne Kaawa oyo kasatabeerawo ogwo tegusonyiyibwa omusajja eyagala mukyala wo n'omutegeera ng'asula ku mutala guli osobola okwera ne mukyala wo n'ogamba nti kati ddala baabivaako babimala nga gyali mulamu bagga nti akwagalira omukazi bw'aba tannafa tomanya nti yakola kito yamuleka kati ogwo olina otomenya okulaba nga amaze kufa gwe muze ogutasonyiyibwa era yensobi etasonyiyibwa nze mubulamu bwange simanyi mukyala ayenda ne bwaliba mulungi atya nentegeera nti yayenze ku gundi nasigala nga akyali mukyala wange kizibu kyo tekiribaawo ne bwe ndiba nfudde nenkomawo ekyo tekiriba gye bali embuna abasajja mbugye ne bwamanya nti kuyayendako n'amuleka nti mukyala wange yanetondedde yeetonze eki naye bansonyiwa ensobi sitaani yankemye kati sitaani yalaze waji wamutadde baleke kuwaayiriza mwana wa Katonda manyi sitaani mwana wa Katonda basinga tebakimanyi nakolimba sitaani mwana wa Katonda ebintu birinaniganya ofune ekituufu kyekiri nga ndaba abantu bakungujjaali batambula bava ggulu bava wabala bava Tanzania munsi yonna ffe tulina ekyamagero egundi mu Uganda ffe tutegeera Katonda ffekka lwaki bana bagende namugongo wali owuliddeyo abajulize Tanzania yo teri bantu teri bategeera Katonda bamutegeera batambula ne bajja mbawarabu abatusinga eri abajulize ate abawarabu bagamba mbu ate
mbu abasiraamu bagenda eri wali nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyo kyanjawulo. Kino kiri wano. Naye abakola enteekateeka z'abajulizi n'okuza olunaku lw'abajulizi bannaddiini baasobyamu awo. Balina omuntu Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka eyina obukugu mu kufunira ettaka, ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo. Anti ffeffekka abaaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu. Tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna, ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo. Tulina ennyumba eza buli kika. Gowa Rentals ekikyo kyawedde dda, ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati, ate mmwe kyasalidde mu ntamu. Tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko. Ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo. Tuyina kye tuyita bata. Gw'ayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba, ekyo ate tukikolerako ddala. Ate gw'ayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka, tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga. Eddagala walizudde dda. Ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati, oba tukubire ku nnamba y'essimu 07-542-856. Simbwa Motors and Properties Limited twajja kubawonya bafere. Sallallahu alaihi wasallam. Ekyo kyanjawulo. Kino kiri wano. Naye abakola enteekateeka z'abajulizi n'okuza olunaku lw'abajulizi bannaddiini baasobyamu awo. Balina omuntu omukulu gwe beerabira, era kino kyo singa bakiteeka mu nkolo bakinaayitira kyandiyise Mmengo. Mmengo n'ekirowoozaako kubeera nakiri kyava Mmengo kumpi. Ate Mwanga yali ludda. Bangamba babatta lwa ddiini. Mwanga yali ki? Ani yabatta? Mwanga yali Ssekabaka. Kaakati obanga Ssekabaka baafa ku mulembe gwa Ssekabaka Mwanga, Mukaajanga n'abakola ki? Kati oŋŋamba otya nti otendereza abajulizi obategeera nnyo ne weerabira Mukaajanga eyaviirako abajulizi? Mukaajanga yafiirako. Awatali Mukaajanga tewaba abajulizi. Ye yali Army Commander w'ebiseera ebyo. Kamawe nga bw'alagira baveeko emitwe baveeko emitwe. Sigendayo sibategeera. Mukaajanga yakola abajulizi. Awatali Mukaajanga tewaba majulizi. So tulandazze nnyo. Nzijukira twaliko wano amabegako. Era nga bwe twogera bwe mbadde njogera ku mulimu gwaffe ogw'okuyimba. Mulimu gwange ogw'okuyimba gwannyumira nnyo. Era nga Basudde bwe yayimba n'aga nti akola adigida ate bwe bayooyoose. Twanyumirwa nnyo mu kukola nga tudigira. Basudde oyo katono nnyo. Basudde oyo bamwandikirawo ku nnyimba. Oli abaakulimbye. Basudde? Oli abaakulimbye. Ani? Bob Paulo Kafero tebeewandikirawo ku nnyimba bwe batyo. Oyo abaakulimbye. Sebata ate kuba naye kati ali mu kiti kyekyo. Nti Sebata awandikira Basudde oluyimba? Ekyo tekibanga wera tekiriba. Ate Basudde Sebata ye bamwandikirako. Nga muntu mulala atali Basudde? Ekyo gye kiri. Sebata? Sebata nga musajja alina omutwe oguyiiya. Bayiiya. Naye kati bo enkola eyaabwe asobola okukola oluyimba n'afuna abaana be yeesiga ne balutunulamu. Twongeremu ki? Kino kiveemu, kino kiddemu. Era mabega twalinanga n'essensa. Sensa eyo yayambanga nnyo omuntu okufulumya oluyimba nga lutuukiridde. Era nga ne bakuwana tusobola kuyingira studio. Ne balikodinga oluyimba ne lugenda ku mpewo. Alikodinganga bamala odduwuliriza ne balwekenneenya. Kino tekyasaanye kiddayo, kino okiggyemu, nakino okiggyemu.
wano otereezeemu wanditambudde booti okugyayo ekifaananyi kino kyobadde ogezaako okulaga kitegeera so ennyimba mweziri nga akimanyi naye nyini akitegeera nti n'oluyimba nakwatagana ne bannange naye nga ba mu gurupu ye ebiseera ebisinga abaana baba mu gurupu ezo omwana abakola oluyimba lwa Sebata n'oli omwana w'eno ekkungu bayita mulyasooka kati olwo mulyasooka oluyimba olwo lwakolebwa Francis Bukenya yafa eyaluwandiika Francis Bukenya ne lwongerwamu amagezi Chief Kabugo ye waali era n'okukola vidiyo ya mulyasooka obwongo bwonna buli mu Kabugo sajja muyiiya nnyo mu bayiiya kati bamala ne bakola oluyimba lwa yayimbiramu engege teri baddogo olwo naye era akimanyi si yaluyiiya Sebata ab'emikwano nkomyewo omukaaga mulimu ennyimba nga Alisi Nabatta mwannyina nga ye muyiiya waazo eza Sebata oyo naye mukyala muyiiya nnyo mwannyina omulungi mukazi muyiiya nnyo abamanyiko mwanyi anti ye mwannyina omulungi mwannyina Sebata mukyala muyiiya nnyo yatuyimbira mpozi luli olwalimu ono muzeeyi nti ebintu byo abato Siraje Sebbanja bamuyita Siraje Sebbanja abato bampe mudde Sebbanja emba nnyingi ezakolebwa nga zirimu emikono emirala baaliwo abaana bayiiya bangi ba Mulindwa Vumbi abo aliwo Mulindwa Vumbi yakola luyimba kyakoze ennyimba nnyingi yayimba ne Madina Nakiwala kuba Madina Nakiwala ye mukyala we abakadongo mulwaki muba nnyo nti omukyala n'omwami mwena muba muyimba obuuziza ekibuuzo kiyita ekifu abayimbi abakadonkamu ebiseera ebisinga oba nkiyite sonyiwa okuyita omwana omuto mu kyobuuziza kuba obuuziza kyakito kati gwe wadde osuubira atunda ennyaanya mu katale okumusanga nga alina wa supermarket anti kyesitera kulaba omanyi lwaki nkikubuuziza sitera kiraba nnyo mu babbandi mu baraga kati gwe tunuya akamiliyoni tomulaba nkunti ayimba na mukyala we tunuya Bobi Wine kati vaawo genda ku misaaki olwo nkulaga nti kadongo kamu bwe ndabamu nti omukyala n'omwami bayimba ekyamazima okijjeyo bulungi ebyaffe byabanga biteeketeeke maagatambulanga n'abakyala bammwe omuntu yatandikiranga wansi oba mwatandikiranga mu nnyumba era nga bwe nkugambye nti ow'omu katale atunda ebyennyanja osanga yebbawa waki ow'amatooke wa bonna bali awo wamu abaana abo bajjanga nga zze si mukyala we azze mu gurupu azze nga muzinyi n'abeera omu kati nze amanyi okuyimba n'okuyiiya kibula abakyala abasinga batono abayiiya era ennyimba ezaabwe bawandikira bawandikire njiizaayo akayimba oba nze nenkirowooza nokawandika nokamuwa nemuwandikirayo akayimba jangu oyitemu n'akakwata kakananga ali ku stage atandise kuyimba anti kyekimbadde egamba
Yati mwalo nga muli. Kakananga mwongedde olulala. Nga lwaki takusiima? Buli lw'osalira ekitooke n'okirabirira bulungi kiva enkota. Ekitegeera. Era abasinga batyo baba wasanga. Naye kati kyendayo kubana bamiisa kibaani ndoza kwenyiza olamu ya Geoffrey Rutaya nti alina mukyala we n'eki. Era bava mu bandi etya. Naye abamu ekibatiisa ndoza bakimanya ekibeera eyo mu bayimbi. Sikuwatiisa. Baŋŋamba ekibeera eyo mu bayimbi. Sikuwatiisa. Lwaki ababandi abo ekisinga tebabeera nabo? Akola hiiti ye ng'ali atya? Ng'ali omu. Bonna abawala be bayita baba bakuzinaazina mu vidiyo. Oluyimba alweyimbira omu n'alumala. Kati nze ebiseera ebisinga twayimbanga ennyimba ng'oyimba oluyiza mulina dduyimba n'omukyala. Omuwala oyo atandika muyimba naye buyimbi. Abo omanyi bibeeramu n'akawogo. Munno bw'omufaako ennyo naye alina okufaako. Ekitegeera. Mpulira. Kaakati bannaffe wali ffe twabaawukanirako. Wafuna mukyala nga muyimbi. N'osanga nga ye Kyagulanyi owe yamujja mu ssomero. Kati ate oba amaze ofuna mu ssomero amaze ofuna. Kati ate no yali anoonyayo ki? Kituufu. Yalina okukuuma ekyo. Bonna bannakakaawa babadde bayimbi babeere bakamutyalo. Naye mukyala wa Ssebatta ayimba bannange. Mukyala ki? Alina bangi. Olwoyo ali ekisanyi. Ye mukyala kati aliwo. Oyo ayimba. Naye n'oli yali mukyala we era naye yali ayimba. Aliwo. Prosi nabigumira. Gwe yayimba naye Saamu wange omubereberye. Naye si yali mu vidiyo. Katono yali mu vidiyo. Era lwe lumu nali oluyimba lwobadde oyogerako olwa muli asooka. Ali mu vidiyo mulala. Si eyo gwogamba ow'ekirya muli. Aliwo. Ali mu vidiyo bamuyita Mugerwa. Omuvubuka? Naawe olimba. Ali mu vidiyo ya muli asooka? Bamuyita Mugerwa. Ate ono abeere. Anti yoyo gwe nkugamba. Gwe bayita ye Mugerwa. Si ye nannyini luyimba. Era si yakola oluyimba. Eyakola oluyimba nkugambye bamuyitanga Bukenya. Yateekamu eddoboozi. Kati ono yakola bukozi vidiyo. Ngamba. Ani yateekamu eddoboozi liri? Taata bannange mutwandiriza mwebale n'omwami omuzize n'okuyiriza. Oyo Bukenya. Francis. Ono yakola vidiyo byanjawulo. Ono bamuteeka mutesi mu vidiyo. Ng'oli amaze okufa. Oli yafa. Nyinyi nga yakola vidiyo mulala ne yakola audio mulala. Enyimba? Nammwe muleke tubuzaabuza. Bulijjo nze mmanyi ono eyayimba oyo vaasi. Wangi. Gwe wuli olwaki bijigiro olwa Saara. Eyakola audio yakola vidiyo. Si oyo omuwala. Yakola vidiyo Saara. Ate ono yakola audio Saara. Yakola vidiyo ono omulala gwayimbyeko nalwo gundi. Balance. Oli naye yafa. Saara yafa. Bamutanga Saara Nasanga. Pannayi. Ffe bulijjo tuliwo. Fadda. Ate olimba olusinza okugwerwa muli. Ebyo bingi babikola. Nalukwata. Obukodyo bw'omukwano. Eyaluyimba bamuyita Saara Boogere era yali muka Boogere. Ye yakola audio nalukwata n'akola vidiyo ng'aluzeemu. Katonda. Oluyimba lwakadonkamu olusinga okunyumira olulala baluyita ekitubunya amalya. Bali bamuyita Irene. Oyo Irene Nakitto. Mukazi oyo yafa mangu. Yali mukasebbaali. Mukazi yannyimbira oluyimba olwo. Nate yali awandiika. Oluyimba olwo ne wenduteekamu osobola oluwuliza emirundi 8. Ye yali awandiika. Kyokka nga luwanvu. Yali awandiika.
kati bwamwongeramu n'omwongera bwongezi tikala kano kajjemu naye ng'ate mulimu ze yeekolera zonna n'alumalayo nawe nokkiriza nti ebiri mu kadonka musi byangu bw'oŋŋamba nti abakola audio baabala ate aba video ne baabala anti kati kyenkugambye saala boogere wamala okuyimba obukodyo bw'omukwano boogere yasooka okufa baawe nasigala n'oluyimba naye naafa bwajja bwana buto nga ono nalukwata mukazi mukulu era ye bwana nalukwata gwenjogerako y'omu n'oli gwe nasoose kugamba nakubulwa yebijiimu eyo ekitegeera kati yembeera eyo no bwavaawo oleeta ono nakikola ani akijaamu mwami eddoboozi atalibeereramu ddala kuba nti adda mu liri lyennyini nze nsobola okutuula mu luyimba lwa Sebata ne nduyimba oba tondabye ku maaso n'okakasa nti Sebata yabadde ayimba naaba olimba ekyo tokiwakana kali wano kati luyimba ki nga luyimba ki olimba naawe kati Sebata luyimba ki lwasobola okuyimba nesirituulamu mpayo gyesisampu tuke tugende wali ewaddako basajja bannanga balina emize mingi nze nabawuseeko kasita omanya awunzika atya alina akawoowo ekyo Mukama yakimpa kyabwerere nze nagenda ewa loodi natandika nga yalina sisitimu eyo sijja kuguyita muze ng'abaana abajja ewe abasoosa nnyo mu nnyimba z'enkadde alukwana oluyimba ku stage amala okukakasa muki mu bantu kati abo bonna mulindwa gye kyamuliira mulindwa vumbi n'alemalirayo ng'ali mu ddoboozi lya Sebata naye ng'osobola bulungi okuyimba eddoboozi n'olijjayo nga bwe liri era ng'olyama nti gundi asobola okuyimba nga gundi Abdulmulasi yalina munne Yusufu Kinene yafa muganda we naye twakola ebbanga nga tweyawuddemu nga tuline Mamuli Katumba nga ffe tutambula na Yusufu Kinene naye nga Yusufu Kinene bw'avaayo bw'ati n'asamba kati n'ayimba bunyuma oli mu bbeere ovuga nti Abdulmulasi yayimbye okuggyako amanya Abdulmulasi yaga nti si yabaddewo oluyimba olwedde lwa Abdulmulasi awo twalowoozanga oba lwali lunene nga batugamba si lulwe luli walonda baali baluyita batya oba abakazi obukazi obutono obulimu ekyama lwaliwo obukazi obutono bulimu ekyama lwa Silver Kyagulanyi oluyimba lwe twalowoozanga nti lwa Abdulmulasi naye nga ate si lulwe olwo bipingi lwo nalutegeera naye abasinga balowoozanga lwa gundi lwa Abdulmulasi Kapo yarunnyonnyola nti odutunda balutigattira mu gundi mu alubamu ya Abdulmulasi obuzibu bwabangawo nnyo mulimu ennyimba ezawuliranga mu muyimbi nga bw'oba toyambiddwa nnyo bw'okola naye batwala ne Kapo yankubira olwo kiringa leero oli waba teyenywezezza bw'akola ne lutalo kolabo aba awoomye luba lwa lutalo olaba yali omunigeria namusirisizaamu nakakasa nti musajja wamaanyi mu kolabo lutalo mulalamu so kaakati nandyagadde mu bbanga lyonna lye namala mu kuyimba ne gye nayitira yonna nina ebyange ebyambulako kituufu era sigenda kukoowa kujjukiza ti nina bannange bennoonya era bwambuuza nti wafunayo ku mukyala nga muyimbi nali mufunye naye nga nze saamufuna nga muyimbi era nga bwe nkunnyonnyodde nti ffe twabafuulanga nali nfunye munnange bamuyitanga Oliver Nabawesi yafada banga ligenzi omukyala
amita Oliver Nabawesi yajja tamanyi era nimuyigiriza nalako yimba oluvannyuma twawula gurupu tukyusa gurupu nzize mu bazira nakolako ne mukama wange Mukaabya nabeereyo amukubbirako eyo oluvannyuma afuna obulwadde bwali bwakuziira bwatyo naava mu bulamu bwensi oyo nakomaawo naye nina bemmanyi gye bali nga bo tebaali bayimbi nabasisinkananga busisinkanyi leero bali wano ne beeteekateeka bajje batulabe ne tuwunzika nga tusanyuse ffenna ng'ate mbasanyusiriza ddala ng'oyimbanga n'oziramu ne ku mazina awo oli yaga nti okuyimba nga kuzaale wenkusiimira bannyenyeza mitwe bonna abandaba nga mpayira sibasudde oyo yali basudde kati okuyimba okuzaale tekuba kwakukaka nze ne bwewansanganga mu mboozi oli naakwata si Sekidde yali lizi musiti wange okusinga ebiseera bingi era ne mu studio nyimba zange yazikuba bamwita Emmanuel Sekidde naye nga nze tamala kunga nti ngenda kukuba luyimba bwe ruti twabanga tuli mu show wakati ayimba ku program ejja etambula gundi bwavaawo n'olimba bwetu gundi yaddawo n'olimba bwetu sijja mwogerako obi munywanyi wange yafa Balongo Moses olumu yajjanga n'akanywa ne kawera ng'ajja kuyimba naye nga balina omuwa obudde akoleki asooka alira kisingemu Sekidde bwe yamaganga bw'ati aga puroguramu efa ati obanze mbadde ninako entayiza eri ye yakwatanga bukwasi ng'ateekamu tyuni yange fino kuli olimba bakubalulu kyawaliza ne mukama wange okumpa wireless microphone mukadde ako nga si buli omuntu agirina eri gyobadde otayiza oviire eyo ebiseera ebisinga mbeera nayo ndyeri agenda okulya tyuni yange yevuga isinde sobolako microphone obafubutukirako mweno mu maaso basuubira nti babadde bakusuubirayimba ki olwasinga okukuleetanga olulwo nanyumirwanga nnyo oluyimba no nasinga okwagala baali baluyita Musaana Kweyonja nga lutandika buti oluyimba olwo nalunyumirwa lwa nsonga obudde ku kiri abayimbi abantu kubasinga okumumanyira luno oluyimba lwankoleranga nnyo ku stage akasente nga lukola mu kasente bamaama kweganga nyimba nga avuma nvumirya obujama mu bakyala Musaana Kweyonja naye nina akakoodi ke nateekangamu nga sinnatandika nga nakafuula bino ebyaffe bitwabeerangamu ebyekito leero tusanyusa okulaba bagenyi naye ng'abantu bakamanyiira olukawulya bamanya Matovu yajja endulu nevuga teri kiwa muyimbi ssanyu nga ndulu kuvuga nga tanalinnya stage nene bwali basse batta nalinnya stage abantu basigamba nga batunudde bati agayimba gamugwamu n'abantu baganye kwa nakalulu akasooka nga bagee nti gundi yajja gunyuma ndulu gunyuma ndulu ekitegeera so okutambula okwo neetolola nnyo mu Masaka omwo beera mu Ssingo naye mu Masaka omwo namu abantu babiri bennoonyaamu mulimu omukyala simulinaako kifaananyi saafuna namba ya simu mukadde akuba tezaaliwo naye amannya ge naganoonya naye ngafuna gokyagajjukira omukyala oyo
ye Nnaalongo Luusi Nakasi. Erya Nnaalongo yalifuna luvannyuma. Nnaalongo Luusi Nakasi. Era nafuna okutegeera ti maama we ye mukadde Namutebi. Newe Masaka. Era bayitawo Kyawaggoonya. Alina akabaala mwatundirwa ebyokunywa. Ne mukyala wange oyo Nakasi ayinza okuba alina kawooteri. Ne kati nga kawangaliddemu mwatundira ebyokulya. Naye nandyagadde okulaba nga mulaba. Olw'ensonga eyo nsaba omuntu yenna amanyi Nnaalongo Luusi Nakasi oba omukadde Namutebi azaala Luusi Nakasi ekyawaggoonya Masaka amuntuusizeeko obubaka buno nti omuyimbi Matovu kiri abayimbi akunoonya wonna wooli. Era ne ŋŋenda mu maaso nga nnyongera okukaatiriza ensonga eno abamu baagirabako ey'omukyalo ono ye baba yali nange singa nali muyimbi ebiseera ebyo ne muwala waffe ono omukyalo oyo ye Nalubwama Afswa n'omuwala ono ye Afwa Namatovu. Namatovu kati mukulu akulidde ddala naye yenna asobola okufuna amawulire oba okuntusaako amawulire agafuna abantu abo yandimbeeredde wa kisa n'agantuusaako oba n'agamutuusaako yenna amanyi abantu abo bwe bali. Tozo omwana yani Namatovu Afwa n'okuba nga oli wano nga yagenda e Dubai tekiba kibi kuba omuntu aba agenze kuyiiya era ne bwabaayo mba mwagaliza mu njogera ya leero bisima byereere naye nze olutalo lw'ennwana bakulabanga abaana bange abo bamanya nti balina kitaabwe gwe batamanyi waali kati awataali namba ya simu saali na communication yonna esobola bantuusaako enamba yo gulwaki tugibawo mpozi olwayonza okubawa eyange ababalabyeko oba nabo bennyini babandabye ngera bampulidde amannya nze Matovu Abasi abasinga baali bamanyi nga David Matovu ekiri abayimbi yenze Matovu ekiri abayimbi wamuwedda. Enamba y'essimu eri 075 4 6 6 7 Poze era kantwala omukisa guno okutegeeza omukyala Namutebi gwe ng'oli singo waliko ekikandwa nga wakolerawo wooteri nakutumira omubaka n'akutuusaako ebbaluwa era n'ogira bulungi n'ogisoma nga ye yange mukyalo oyo gwe nasindika baali bamuyita Nnaalongo yakutuusaako ebbaluwa era yanziriza obubaka nti yagikuwa wagisoma njagala weekwanyekwanye otuukirize ebbaluwa eyo kyeyali ekugamba bw'oba tomanyi wendi kozesa omukisa guno ofune ennamba y'essimu 075 4 6 7 ajja kutuwa abaana 63 abakyala abo bonna benjogeddeko bassebo ne bannyabo
sibabanja kibanja sibabanja mbuzi sibabanja nte sirwani yakubukonga amanyi talina manja musayi gwange njagala baana bange bemulina n'oyo abadde ali eyo nga yeebuuza bazira bakolerako wano nasinkana omusajja bamuyita Matovu kiri abayimbi David Matovu naye simanyi we naamusanga naye yandekera olubuto bannaye mwenna muzaawuse buli yasigaza olubuto lwange nkyali mulamu leeta omwana wange era nsaba abagagga mwenna abalina ebikomera kano nkabawa ka bwereere omwana tasomeseka omwana tawerekeka omwana talabirikika bw'oba omukyala gw'olina omanyi nti wamufuna omwana gw'alina wakubiri oba wamufuna alina olubuto baana wegendereze mukwate abaana abo mudduke misinde nga nakava wano mubatwale ku musaayi muggalidde abaana bange mubikomera byammwe mugule ebikomera abaana babaavu baveeyo kuba abaana bemulina baana baffe mwebali mubasomeseza mu masomero amalungi nina ne gwe sobola kwatula kati bamumpisaako olinaku moroka yemutwala agenda ku ssomero naye era mudde oli muleeta naye nkuwadde gabuwa taata nagundi mutwale ku musaayi nga bukyali gwe kasita omanya nti omukyala gw'olina gwe wamuzaalamu wamusanga alina abaana abalala era mwegendereza naye kyanditaasizza ezizo butamwongerayo makerere fisa zino entono omutwale ku musaayi gwosobola obbongerayo baba bakuwadde n'obasomesa enjovu tereberwa amasanga gaayo ate n'empisa ennungi omwana wange zabadde alage ew'omugagga buli taata omulungi ow'omwoyo omulungi asobola okumanya kituufu ensobi teyali ya musajja munnange yali ya mukyala waffe ono naye omwana wange omukwano gwe mbadde naye abadde ankolera bulungi buli kyemutuma ampulira kamwongereyo amaleeyo nkuna naye ng'akitegedde osomesa omwana n'omutuusa makerere okusinga lwoli muteeka mu kiraamo kyo okategeerako nkategedde waba babaggalidde mubikomera bali mubikomera ate oyo omwana ow'ekika ekyo yasooka okufuna sukulu fees nga bo tebannafuna era nze taata gundi omwana wange alina kusomera wali omukyala bwagamba newetuluba so obuuza pade gyali pade yani pade bitama mubuuza gyali nti fe abenga bitetusaagira mu musaayi gwaffe tugulondola paka era bangi abaana babona si bange bokka naye bassebo ne bannyawo muwulize bulungi abakyala mumpulirize bulungi mubonyaabonya abaana bammwe olw'ensonga zino obusungu obungi bwewafuna ku musajja n'omuggyako omusaayi gwe n'ogugabira omulala obutamanya watuufu wazaala mwana n'omala gamugaba awalala n'olwekyo mukole okwebuuza okw'enjawulo bw'oba olina musawo omukugu gendayo gye bali abasawo abatuufu abakebera n'akubuulira amazima nti dda mubutuufu guno omusaayi we guli si waagwo ate nga kigenda ku affectinga omwana wo omwana omusomesa omutaddemu ssente anoonye emirimu engatta eg'olubege naye ng'omulimu gwe gwabulayo kubanga eka abangi bwa musaayi gwe tetujja kusukkawo wano Matovu siibula batulaba amannya nsigadde Matovu sinzira wano Matugga aneetaaze wansanga n'asanyuka nnyo ng'okusaba kwange okwo kuyiseemu nja kusanyuka nnyo nga bakyala bange mumpuliriza mwenna gye muli soonoona maka gammwe gye muli era ne basajja banange temunfuna obubi kubanga omanya nti omukyala wange gwe boogerako nze ndi naye naye abaana tulina basatu kati tulina bana gwe njogerako ali omu oyo gwe mba mukwata nze mumumpe amaka gammwe gagende mu maaso
Okay, omuyimbi Matovu ategeeza nti abaana abo mubagye mu bikomera mubaleete oba mubatwale ku musaayi mumanye ekituufu ye yeetaaga abo balinga bameka. Nkugambye owa Namutebi ne kugamba abalongo eno nala balongo Nakasi be munoonyeza yenna alongo Nakasi nga yazaala abalongo mu David Matovu ekiri abayimbi oba yabawa akaggwa aba yabatwala wani kati kekadde ne yabatwala ategeere nti abalongo balina saalo kati bafuna abalongo abo sokudda muno bamala ate ye yali abamaze kizo omuwulize kuba kwerimba bakola emikolokolo oli n'akulimba bagenze eri abasawo abanyakuzi n'amulimba mbumaze abalongo oba okoze bibyo. Okay, kale bwekitibwe kitambudde olunaku olwaleero nze Ajje Samuel tujja kuba tudde abaana era tutabafuna tujja kudda tubanje abaana paka tunaabafuna. Director Memo, VJ Memo yabadde mu production tetujja kusooka wana kuume atakuumira mpeera. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu Ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV.